Sera kano olino omuweerezaawo Kiza Peter ku Spotlight News Media tutuuseeko mu kitundu wano ekyennansana Ganda NEMA we yasengula abantu n'emenya ennyumba zaabwe mu mbeera gyegamba nti ezzaawo butonde. Katwogereko ne kansala w'ekitundu kino Abu Batuusa sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo mwenna. Nze kansala w'ekyalo kino Abu Batuusa, omulwanirizi w'eddembe ly'abantu bano ababadde ku ttaka oba ku kitundu kino NEMA kyeyamenye. Tusanze okulaba Abu. Mu kaseera kano sooka otukubira ekifaananyi mu bantu abaali wano kuba tulaba nti abantu baaliwo ennyumba weeziri wabula mu kaseera kano tetulaba abantu baliwo. Abantu tukubire ku kifaananyi abantu mu kaseera kano bali ludda. Kaseera kano abantu bano okuva we baakosebwa enjega eno y'okubamenya buli omu yanoonya jadda. Era kizibu kya kusanga abantu nti nze ndi wano okujjako oli nga baamumenya ng'alina bwe yali asula. Naye ono yali asula mu nnyumba ye yennyini gye baamenya. Ojja kwejjukiza nti nze ndi mu kyalo, nze nina wensula, nze nina eyambudama. Kizibu nnyo katubba kwasaganya bonna mu kiseera kino. Okujjako abatonotono abalina we beewogomye be boosiŋŋaana nga bo baliwo kumpimpi wano. Embeera eno we yagwawo bannayuganda baasuubira nti obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera mu olw'abantu okubeera nga tebakyalina we basula n'abamu okubulwa ekyokulya. Tukubiremu ku kifaananyi ku kiri mu kitundu kino eky'Egganda. Ffe kye tumanyi omuntu Katonda yamutonda n'omutima gumu. Omuzzi w'emisango era akula nga muzzi wa misango. Niwaba nga alina ssente nga ye muzzi wa misango era asigala kyali muzzi waki. Era omuntu ono newankubadde yakosebwa naye nga tajja kuba muzzi wa misango era ye asigala akyali ku mulamwa. Kati omuzzi w'emisango era ye ajja sigala ne baba bamumenye era obumenyi bw'amateeka ajja bukola. Ne baba tebamumenye era asigala akyali kuki. Kati kyeŋŋamba tekiyinza kugamba tetuyinza kiteekako ssira nti olw'okuba bamenya abantu obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera nedda. Obumenyi bw'amateeka buva mu mutima gwa muntu. Era kyova olaba ono baba bamumenya ennyumba ye nga bagimenya. Tekijja mumuteekamu mutima mbu ate agenda bbe agenda kuba obuyondo naye nga tekyamukuliramu era tasobola kikola. Mu kaseera obulamu bw'omuntu bwonna omuntu yeetaaga obutonde bw'ensi so nga ate obutonde bw'ensi buyinza obutatwetaaga nga ffe abantu kubanga otunuulira ng'emiti ffe abantu tugigasa kitono naye ate gyo gye gisinga otugasa ennyo. Otunuulira entobazi tuzigasa kitono ate zo ze zisinga otugasa ennyo. Olowooza NEMA ng'efuba okuzzaawo obutonde bw'ensi ki kye yandikoze okulanga enjuyi zombi tezikosebwa? Mukulu Kiza kyensooka okugamba kino obutonde bw'ensi bwo bulina okukola ki okubeerawo naye tubuyimirizaawo tutya n'abantu baffe bannayuganda obutafuna buzibu nga buno bwatuukawo. Ekitundu kino newankubadde abantu baabamenya nti baali mu NEMA naye tebasooka kusomesebwa kuli awo nga bo NEMA bwegamba nti ffe twasooka ne tusomesa abantu bano era buli omu amanye yazimba ennyumba ye. Tekiriiwo. Ate bandibadde balabula abantu bano nti tulina bawundale yaffe ab'amasannyalaze boolaba abo katulina meyini eri ennene ey'amasannyalaze balina ekiyinja kyabwe bwe bakisimba sayidi y'ekyemmanga n'ekyengulu. Kati gwe bw'ozimba ennyumba wakati awo kitegeeza oba oyingiridde masannyalaze we gayita. Abayunula nga bapima enguudo zaabwe era balina obubawundale zaabwe nti sayidi y'eno yunula n'ekyengulu yunula. Kati wakati awo bw'okolawo ekintu kyonna kyonna kitegeeza yunula ejja kuvunaana. Ne aba NEMA bano kyabalemu etteekawo. Twababuuza okumenya omuntu nga tamanyiwo nti oba mmwe muyita wano muba mukikoze mu buntu ddala munnayuganda oba omukutte mu bulungi. Naye bo bagenda beekwasa mbu bateeka mu bawundale emyaka guno gye mmaze emyaka kyemanyi mingi kuba najja kuno 28. Siina we nalabako jjinja nga bolaba abaawo masannyalaze bateekawo ekiyinja kyabwe nti wano we tuyita. NEMA teyakikola. Era kino kyo nze kyampisa bubi nnyo okulaba abantu baffe nga babamenye naye ng'omuntu gwe bamenya tebamanyi nti oba yazimba tamanyi nti ali mu NEMA oba nga tali mu NEMA. Ekirala kinjaga okwongerako osanga n'abantu baffe abamenyebwa bayinza okuba bakikola mu butamanya
ng'azimba naye abakulembeze bafe abasinga obungi bateekwa okuba balina kye baali bamanyi ku nsonga y'okumenya abantu bano ne batabalabula. N'ekirala omuntu bw'aba azimba ng'akkiriramu ekyemmanga si erina okugamba omuntu oyo nti omanyi gy'ozimba eyo nti ye bajja kukumenya oba okkiridde mu lutobazi tozimba. N'ekyo nakyo kyabalemu okubalabulamu okubategeezaako nti abange kino kye mukola si temweyongerayo kuzimba kyovula abantu bazimba tebamanyi mu nsonga eyo. Bwana Peter, tulanga abantu bafiiriziddwa nnyo emaali yaabwe. Gw'olowooza wano abantu we bavudde kiki kye mwandisabye kisigale nga kikolerawo okugasa abantu bonna? Nsuubira nti NEMA yatusomesa oba omukulu wa NEMA yatugamba nti tegaana muntu kukozesa lutobazi kasoobera ng'okozesezza olutobazi olwo nga bo we bakyagala. Kugeza n'agamba nti bw'oba ozimbyemu ebyennyanja oba ng'ogenda lundiramu byennyanja tebagaana kuba ebyo NEMA ekola ki? Gula ekifo kyo teekamu NEMA oba teekamu NEMA kyekola ki kyeyagala. Naye embeera eno gye tulimu ffenna etukosa kuba abantu abaali wano baali bangi famire ng'ewera buli omu akoze eki kato kyabalaba. Ekyo nakyo kyabulabe eri ffe. Abantu baffe babundabunda batambula buli wamu tebakyalina we balaga ate nga bateekamu ssente zaabwe. Kale eyo ensonga nze nja giwumbawumba bwentyo nti omuntu bw'abanga yazimba akayumba ke ngaako ati si mukwate empolo okusinziira nga bwe tukiraba mu ggwanga. Bo bannema bagamba nti embeera eno egenda okugwawo babeera baamala dde okulabula akabanga akawera naye nga bagamba naddala mmwe bannabyabufuzi abalonde mubafuukira akayinja mu ngatto kye bagamba abantu mwe mubagamba kirala. Ku mbeera eyo ogyogerako ki mu kitundu kye? Nze nkulembera kyalo ky'Egganda. Njagala bajje bagambe nti omusajja eno ennyumba gye twamenya twateekako nti X nga bwe ndaba emitundu ebiki. Kiki ekyabalema okujja okusooka oyita muno nga buli omu bamulamba nti owaaye gwe oli mu reserve ya NEMA. Wano ewaffe baatuuka butuusi nga n'omuntu n'ebitanda ebimu oyinza obbiraba bibiri bikyalimu n'ettaka. Kitegeeza tebaasooka balabula abantu. Era ekyo nze NEMA yandibadde yeekuba mu mutima nti kye yakola kya bulabe eri abantu baffe. Bandisoose ne batulabula ng'abantu b'Egganda buli omu. Era abantu b'e Nabweru okweyongerayo n'ebitundu byetulabe bagenda bateekako X. Bo baganyuddwamu nti olw'ensonga nti bo babakkiriza n'okugyamu ennyumba zaabwe enzigi buli kimu ekitaali Gganda. Bandisoose kulabula abantu baffe nga bwe bali mu kukola ebitundu ebirala. Oyogeddeko mu bitundu naddala ebyo bye bagenze bateekamu X okuli Nankuwadde okuli Nabweru netugenze waffe wennyini Egganda wano netugenze tulaba ng'ate gye bateeka laama abantu bateekawo embeera egamba yadde tetujja kuvaawo. Embeera eno olaba eyina gyetwala eggwanga. Olw'ensonga gw'oli muntu wa bulijjo ate gwe omuntu wa bulijjo toyinza kuwakanya gavumenti kyekola ki kyekola. Naye embeera eno abantu baabalaba nga bazimba bandibadde babawa obudde oba bandize nga mu biseera byabwe eby'eddembe ne bagamba ennyumba eno togizimba gijjeewo. Waliwo ebitundu ebimu kati nga Buganda Land Board erina abantu baayo abalondoola abazimba mu ki. NEMA nayo yanditaddewo mu byalo obukiiko obusobola okulondoola abantu bano. Nejja ng'etambula ng'omuntu tannaba kuzimba oba ng'atandika omusingi ne mugamba ssebo tozimba mu kifo kino. Naye ekyo kyabakola ki? Kyabalema. Kati omuntu yenna bw'aba azimbye ennyumba ye ng'eno eya wano ng'eri ng'olwedde mumanyi mulina ekitongole kiramba ne mutasobola kujja kulambula abantu bano nga bazimba. Nze ndaba NEMA teyandibadde yannenkanya mu nsonga ezo. Maliriza nga owaayo obumu ku biki bye wandisabye NEMA mu bifo byesengula abantu kubanga tulabye nti ekibuga gye buvuddeko enkuba we yatonnya walaba ekyabaawo. Kitegeeza nti olaba okaabira mubikire naye ate onakutukidde mu ngalo. Mu kaseera kano tulanga ekibuga kigenda kijjula
amata ab'enkuba weetonya kijjula bubaka ki bw'oyinza okuwa NEMA n'amagezi ki g'oyinza oggiwa okulanga byonna bisobola okubalansi? Kati ngaffe abakulembeze tufuna okusoomoozebwa kunene nnyo. Okusoomoozebwa kwe tufuna kwe kulanga abantu baffe abaakosebwa ate batunuulidde ffe. Naddala nga nze mbaddewo nnyo ku mbeera y'abantu abaakosebwa NEMA be yamenya. Buli w'obeera kansala enjala etuluma, kansala tetulina we tubeera, kansala tukoze tutya abaatumenya. Nze nagezaako nnyo okulaba nga nkuba omulanga eri gavumenti n'abantu ab'ebitiibwa abalala bajje badduukire abantu bano. Emukko tufunye omugagga eyavaayo muze mumulaba ku social media gwe bayita Haji Bulwadda Hassan. Era yalaba nze nga ndaajanira abantu abakadde bakaaba babamenye n'avaayo naawe abantu bano ettaka eka 5 e Busunju. Era abamu baatandise n'okufuna poloti zaabwe, yabagambye buli afunye wadde mbokola ki okuzimba. Ekyo kituyambako ngaffe. Naye ate Haji yawaddeko batono nnyo. Abamenyeddwa bangi bw'otuuka Nabweru waliyo eno gye baatadde egganda eno saidi eno okugenda paka Kazinga waliyo abenaakuwadde ndowooza muze mu biraba. N'abantu abamu baafuna ataaka ne bafa muze mu biraba nga NEMA mutaddeko X. Tetumanyi nti oba yafa lwa NEMA kumuteekako X, ekyo tetujja kikometinga. Naye bwe baba oli agamba nti omwami ono yazze mulamu naye olwalabye ennyumba nga bayitaddeko X n'afeyitinga n'afa. Kati ffe tugamba nti kiteeberezebwa okuba nti oba yafa lwa X tetuyinza kiteekako ki. Naye tusaba NEMA ebeere ya kisa, edduukirire omulanga gw'abantu, naffe abakulembeze tuwuliriremu. Bwe tuba tuvuddeyo ne tubakaabirira bannanga abantu bano tebalina gye bagenda, mubaweeko kadde beetereze beesetinge oba si kyekyo mubaleke abantu. Kati bannayuganda tuli mu nsi yaffe, tetwagala nsi ebeere ng'erimu matongo, omuntu ono gwogoba agenda kuddawa. Kati ogamba mubaleke, n'ebiseera ebisinga tubadde buli ekibuga we kijjula ne tufuna obuzibu obw'enjawulo naddala ku nkyukakyuka y'obudde, omusana ne gwaka mungi, abantu babadde balaajanira nnyo NEMA okusuulayo ogwa Nagamba. Kati essaawa eno evuddeyo ate mugamba mubaleke. Magezi ki g'oyinza okuwa okulaba nga tutaasa ensi ate nga ne bannayuganda tubata? Nze ngenda kukubiriza omuntu yenna kati alabuke, togeza kugula mu bifo ebitakkirizibwa. Muko enguudo NEMA yine etandise okukulagako, amasannyalaze tozimba wansi w'amasannyalaze obanga bakuwa ekiraga nti wano tozimbawo. Mugondera amateeka ga gavumenti, osanga nammwe mujja funamu sente zojja okugula wano otekewo ennyumba, ate enkyala bagenda gijjawo nawe kennyini kiba kikukosa mu bulamu bwo. Kyensaba NEMA tetusobola gaana nteekateeka ya gavumenti kuba yeeba esazeewo, naye ate yeekube mu mutima mu nsonga eyo. Waakiri abantu bano ebaddizeeko kasente kuba balina ssente empitirivu nnyo ezikola ebintu bino. Omuntu ejjeemubalirire nnyumba yo ya ssente mmeka nti miliyoni 2 nti 2 nti ye kale tuteese babaddizeeko ku ssente. Muko waliwo abantu be balambye abo bakaaba omusajja azimba ennyumba ye ya kalina ya biliyoni na biliyoni nti bagenda gimenya. Mutuule NEMA nga gavumenti mulina ssente, abantu bano mubaddize ssente bafune we bagenda, muleme bamenya bumenya mu nsonga eyo. Okay, omulabi waffe wa Spotlight News Media oyo ye Kansala Abu batuusa wano Uganda. Tugenda kuba tukuleetera abantu ab'enjawulo nga boogera ku ngeri gye tuyinza okutaasa obutonde bw'ensi ate nga n'abantu nabo tebakosebwa kubanga buli omu yeetaaga munne. Nze Kiza Peter.